Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Uganda National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
nkokyali ku program The Mighty Drive tubeerawo everyday Monday to Friday sawa zibeera 2 ez'okumakya paka sawa 4 tuba tunyumyamuko mwebyo eba bigenda mu maaso mu ggwanga especially on a Monday okubanga every Monday mbeera ne General Bijirwa Moses okuva wali eri mu kisinde kye ekya ERP oba Eastern Revolutionary Platform tuba twogera nsonga za byabufuzi nsonga za ggwanga Uganda ne si yonna okutwaliza awamu so gwe munange okusinziira woli mu kutulabira osobola okubanga oba endowooza yo tujja kubanga ate tubiyitaayitamu nga show yaffe bwegenda mu maaso ebintu bingi nnyo ebyagenze mu maaso over the weekend ate munnange ne wiiki yonna kubanga ye atuta ku Monday kakati from Monday up to Monday ebintu biba bingi nnyo ebigenze mu maaso naddala mu nsiike y'ebyobufuzi so tugenda kubanga ate tutunuulire ku violence ali erw'emiyaga olaba aba NRM beekuba okutuuka okubanga ate bettamu omuntu kati olwo ate bwe tunagenda mu kalulu kaboona nti ate omulimu NRM versus opposition ate tugenda kubanga tutunuulira nnyo ne balalu question it has come back twali ensonga eno twagiwaamuko oba twagiwummuzaamuko kubanga mu mwaka gwa 2023 omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'awa executive order okulaba nga ate abalaalo bammuka ebifo ebyo bye balimu okubanga ate babivaamu okubirekera abantu abo olw'ensonga nti ebintu bingi nnyo ebyali byenyigira mu kuba nti abalaalo basobola batwala ente zaabwe mu eyo mu Acholi ne Lang'o sub-region kakati bwe twogerera saawa eno abalaalo nabo bakalambidde era twalabyeko abalaalo over 300 nga bagenze mu kooti nga bafailinga nga bagamba nti engeri gye bali mu kubagobaganya si teri mu mateeka ate nga abamu bagamba nti amataka ge baliko bagagula legally nga sigamba nti bagobako oba beesenza abantu awantu awo nti bagobako abantu abaali bannannyini byo so naye ensonga eyo tugenda kubanga ate tutunuulire ate delegates conference y'ekibiina ekipya ekyakajjawo Bloc Democratic Front ate ne Bugumu lye baalaze kubanga babadde abantu bangi nnyo as compared ku bibiina ate ebirala bye twandibadde tusuubira nti ate nabo babeera n'abantu abo so ensonga nyingi nnyo n'ey'omukulembeze w'eggwanga okubanga yapikinze nomination forms ne bayisa ebivulu bwe batyo era nakyo tugenda kubanga ate tukikoonako omukulu yaneegaseeko dda ajja kubanga ate asooka abalamuseeko atubuulire ne Kamuli butyanga bweyimiridde kwaniriza ssebo nange ndi musanyufu okusanga naddala ng'okyali mulamu alhamdulillah lwakuba kalajo yambadde yenoonye studio mubyobufuzi communicating kirala it is unfortunate nti tulina bana babufuzi aba playing politics of color it is unfortunate anti politics kitegeeza multi-party politics kitegeeza kusosola ne bagamba nti musosole ne kala abantu ze bandi ambadde omuntu munana akuma amazzi olwokuba oyambadde kala yero jatakanya nayo nja kubategeeza nti yellow is part of our Uganda flag era mujembulesinga ennyo because njala okuyozayoza okufuna courage okujambala sina mutawaana tujja kutambulirawo naye kasa management ebuulidde obubaka bwange n'abatulaba so ndeeta okulamusa okuva mu bitundu by'ebusoga nti busoga gye tuli Kamuli municipality gye tuli nga bwe nkugambye nti emundu eseka eri ewaffe tubeera tubinkana n'abe-NRM NRM entuufu onagisanga mu byalo mu Kampala temuli NRM ntuufu wano n'ebifaanyi byendaba biri ready ku ready naye ffe ssebo osanga omusajja w'NRM nga n'okunnyonnyola amanyi ng'amanyi ebigenda mu maaso ensonga zitegeera bulungi nnyo okubiisana naye nga sikya era abantu bangi nnyo beekweka eno Kampala tebasobola politics w'omu byalo kyovula abaddukira eno balowooza nti waki omuntu yandirowoozeza nti it is all politics ki ekyawula politics w'omukyalo n'ow'e Kampala bingi kugezanga ekisooka abantu b'omu byalo bategeera bulala n'abantu b'e Kampala ensonga baba baziraba bulala kati abantu b'e Kampala oba mu urban settings wonna bali a bit informed bwe babigenda mu maaso kati bakozesa that kind of information oku-influencinga decision making yaabwe two babeera mu money economy mu kibuga odiringa nakubeeramu na ssente mu wallet tewali store endala kakati
buli lwezikubula accused person asooka is government. Okay, tetereddewo mbeera etusobozesa kuba na ssente mu nsawo. Yes. Kakati accused person oyo oba tosobola kumuwagira. Okitegedde? Yes. Kakati ekyo ne kinfluencinga political decision yo. Gwe mu kibuga ekirala nti mu kibuga mubeeramu a bit of reasoning eri modern eyenjawulo mu byobufuzi. Olw'ensonga nti babeera informed. Balaba ku TV ne balaba ono ne balaba oli. So kati ate be bacontrollinga sentiments ez'ebyobufuzi oba be bacontrollinga waves eriwo mu kiseera ekyo. Ani aliko kiki ekiriwo? Ani alina amasannyalaze? Ani alina umeme? Kati umeme oyo atera kutambulira nnyo mu bibuga. Kati ensalawo yaabwe yanjawulo kuwa omukyalo. Omutaka w'omukyalo kankuwa ekyokulabirako. Omutaka akeera ku makya ne mukyala we. Katugamba abaana bagenze mu ssomero lya UPE eriri okumpi awo. N'akeera ne mukyala we saa 12 ne bagenda ku nnimiro. Bagenze kulima bikajjo byabwe. Ne kasooli. Oba kasooli kyonna kye kiri. Ne balimu okuva ku ssaawa 12 paka 4:45. Kakati ku 5 omukyala n'asooka dde ewaka n'alekayo ku baawe ng'alina byamaliriza obutonotono mu nnimiro. Kati ye n'akomawo apreparinge breakfast lunch. Breakfast ebiriyo ani agikuwa. Kakati omukyala n'akomawo ku 5 n'ateekako emiwogo gye ku ki ku kyoto. Atuukira mu kuwaata eyo process naye ekuba 1 hour plus. N'ateekako n'atokosa emiyogo gye n'entula wali eri. Omwami n'akomawo ku 6 ne yeebaka wali mukasiikirizaawo otulo ne tujja. Ava ku nkumbi agigedde 10 ezo 12. Bw'aba alina akalediyo n'akateekako waliwo ebirango bitera kubeera bya saa 6 ku 7 okumanya bameka abafudde. Tebabanga abakodome b'ebijindi bafiiriddwa nga tamanyi biki ebigenda mu maaso okusinga ebirango. Ne yeebaka 7:30 lanchi eba ekoze ki? Ne baleeta tanulu y'emimonde bweti. N'agikuba wali jjukira ava ku nkumbi. N'ogukopo gw'amazzi ogunene n'ekibakuli ky'entula. Kakati n'addamu ne yeebaka awo paka 8:30 ku 9. Ne baddayo mu nnimiro. N'avaayo ku 11:30 oba 12 n'ajja n'agendako mu ka trading center awo ayiwemuko akamuli okumpi awo. Kakati ekyo n'akikola from Monday to Saturday. N'akikola omwezi 2-3 mwaka. Kati emyezi 6 giggwako nga tategedde financial ye etambudde etya. Ye baayogera ku ki mu financial ya mu man economy nga tabaddeemu. N'amalako emyezi 6 nga takwata mitwalo 10 gy'awamu. Omukono ogwo nga kizibuzibu. Kati n'azaalira abaana mu eyo embeera. Kati decision making ye eri political differing n'omuntu waawa ow'e Kampala alaba eby'e Kenya beekalakaasa Kenya, alaba rights z'ensi endala, alaba drone nga zinywa abantu. So baba tebakwatagana naye omukulembeze w'omukyalo. Lwaki actually opposition tulemeddwa ogitwala mu byalo? Fe abagezaako ogitwalayo ate ab'e Kampala ne batulemesa ne batutaaganya. Nti otuuka ku lumbe mu kyalo n'osanga obusajja bwe NRM 6 nga bwatuuse dda nga bwe buli awo bwambadde nga ggwe mu bisaati ebya yero nga bukulaga buli serious bugenze bujja kwogera. Kati ne bukwata olumbe ne buluvuga MC we NRM yapangisiza ebizindaalo we NRM okubireeta ku lumbe olwo.
tenti ze mutuddemu za NRM n'obutebe bwamu bya yero naawe obiraba omuntu yabigaba waawo wa NRM kakati gwe n'otuukawo n'obanga okola 1% oba 0.01% opposition so impact yo ebeera ntono against the 99 point something percent NRM eri waawo kati ekikweyimirira kiki message gyoba ogenda okugamba abantu yekweyimirira okusuppressinga amaloboozi ki gano kakati bw'ogenda obeera consistent n'obeera wano n'obeera wali n'obeera wano n'obeera wali abantu bakutegeera ne batandika okuyimuka kati bwe tutyo tuze tuzimba oluvuganya mu byalo but it is a cumbersome work yeetaaga commitment y'amaanyi kiki ekikuleetera okulowooza nti ate opposition bava e Kampala ne balwana mmwe abatwalawo opposition mu byalo ate kakati tulaba nze byantuukako oyinza olowooza byali byaki it was your own I was exhibiting skills of mobilization okay ng'ekintu kikutte abali e Kampala ne bagetinga scared oba bannakyalo banno be bakulwana ne bainfluencinga abali e Kampala kubanga be bakola decisions obutamanyi obusinga buli Kampala omanyi kati Farida woba ogoba ddiiru ennene simanyi oba wali ogobyeko ddiiru nefe abaludde e Kampala twali tugobyeko ddiiru sigobangako ddiiru ez'enjawulo kati woba ogoba ddiiru ennene eri ku levo y'okukwata eggwanga weegendereza nnyo bano batwagala bwemupi bwa kansala okutaataaganya eggoolo yo ne bakugisaawo goal posts olwa interest zaabwe kuba gwe olina goolo ennene kakati bw'obeera nga tolina bukugu budetecting ekyo kiba kitegeeza tofitinga. Okay, but away from that, njala tudde Kamuli municipality ground eri etya? Kamuli municipality so far opinion polls ziraga nti ndi mu 65%. Etoli bubi. Esiri bubi. Kati 65% njibala nti bwetugenda bwetu tibajja kunkuba bansuzeeko 15%. Zire mu 50. Embe ngamba maze. Kuba sigenda kuvuganya na muntu omu. Waliwo batajja kulonda NRM ejja kuba ne flaga bearer aba independent bajja kujja nange mbeeremu so bwe nkuba ne 50% njirekere bali bakole ki bagigabane so far abantu ba appreciate nze batunuulira mu bantu bonna abaagala ekifo ekyo nga nze namba emu in terms of capacity era nze namba 2 nze namba 3 nze namba 4 anziriramu wakati nitini ajira mu namba 8 ku 10 okurifalinga ku kigambo kyo ngambye nti emundu etokota ekamuli eyo notwala namba emu notwala 2 notwala 3 anti yani ne emundu etokota nojibulira emundu yange eseka emundu yange ogimanyi ngomayinga kubye ekikopo mbataka gwe gwe muzabe kamuli jobbe ya masimu kimayo nayo network emundu esekera ddala ebyokusaaga tebiriwo twagala bubaka bwa parliament twagala kugatta Kamuli municipality ku Uganda yawamu ne Kamuli municipality ngaji influencing wa NRM atati ani omukyalo oyo ani right honorable right honorable gwe kyogamba ye musiru enya yagala ababaka abatalina makulu kukiikira ekitundu kye ayinza okwagala omubaka w'ekibiina kye ne luli yamwagala ate yayitawo wa independent ye yatulya independent NRM leaning era aba wa kibiina naye tali mu kampu yate ali mu kampu ndala era nakati azanyira mu kampu eyeteeso but still era tekijjaawo kuba nti wa NRM wa NRM ye era alina mu kamyufu ke NRM avuganya naye kati ku mulundi guno waliwo factors zitagenda kukola era mu municipality nagigambye nti kati ekuze Kamuli municipality ekuze etuukaana kati okukiikirira omubaka wa parliament ali ku mutindo gw'ensi yonna gwe factors sije wasinziddeko okwewa 65% support mu bantu ogiruulira support mu bantu from all corners bwe ntuuka support njikola ki
njiraba ekyokubiri kati waliwo abataka abanabadde njogera nabo ku lumbe nembaga bannaye tuli wano naye waliwo biruzi z'amateeka 3 mwezi 5 ezakatambula bukyanga kisanja kino kikola ki kitandika naye njagala okubategeeza mwe temulinayo tteeka neri lye mumanyi ne mwanyina zaatukiikira yabadde waali awo ne gwe mwansindikayo talinayo tteeka neri lyamanyi n'atakiwakanya n'akkiriza nti kituufu talina lyamanyi yaseseewo obusesi kitegeeza nti adde kituufu kakati ne mbagamba tuyinza tutya okutambulira mu kizikiza bwekityo kati Uganda Revenue Authority mu byalo egenda direct ku maduuka g'abantu kyo kituufu nekonkona ne biringa sijui income tax sijui value added tax sijui export duty sijui stamp duty ebyo byonna oteeseko bingi nnyo export duty omuntu ow'edduuka baba bamuteekako lyaki revenue eri mu byalo kyo revenue etuukira ddala ku maduuka ne wanene Kampala era kati ekubira ddala eteekako kufuluka retail shop. Yes, that is true. Okitegedde naye obadde okimanyi nti revenue implementinga mateeka ga parliament bwe kiri era nabuuziza abataka abasuubuzi b'omu town ne mbagamba nti revenue gye mulaba eyo implementinga amateeka gayisiddwa muki mu parliament gye mwasindika omuntu wamu kakati mumbuulire yali yakomyewo oko n'ababuulira nti twayisize even in the process of legislation oyina okonsultinga abataka oyina oba updating bwe kyandibadde muli aweeya naye kennyini tali aweeya nti amateeka gakola ki kati municipality eyinza ty okubira kugo omutendera okitegeera so tulina okuva mu ekyo ekizikiza nga tulonze omubaka ali updated omubaka ali mu bantu anaatambulirako ensonga mu parliament kuba sinza agenda mu parliament nemba nga sinza omu kubatambulirako ensonga muki mu parliament okay. So mweyo embeera nemba nga njala okutegeeza nti obuwanguzi tubuleeta abakandidates abalala beesiga ssente osanga omuntu nga talina magezi wadde eddakiika neegi naye nga Katonda yamuyamba n'afuna essente naye tolowooza nti omuntu w'essente asobola okuinfluencinga nnyo akalulu k'ekyalo anti kakati ebyo kyeva olaba nkugambye emundu eseka kubanga bw'otunuulira factor ya poverty nti bannayuganda 40% of Ugandans are living within poverty. So kakati bw'otunuulira nga n'essente tulabangako loodi agwa mu kalulu Katonda bamuvudde okyali kumatiddwa bitubeerawo everyday essaawa zibeera 2 ez'okumakya n'omukulu General Bijirwa Moses tuba tutunuulira nsonga za byabufuzi mu ggwanga Uganda wabula tusookera ddala okutunuulirayo Kamuli eyimiridde etya kubanga eyo nno gy'asinzidde okubanga ate ayagala okukiikirira abantu ba Kamuli municipality so era tutegeeza bulungi nnyo nti kati rankings alwetinga ali ku 65% awo abatali wabe yadde singa akkiriramuko by 10% era aba akyalina percentage ennene emutwalira ddala mu parliament olunaku olw'omukaaga Ssebo General Bijirwa omukulembeze w'eggwanga Uganda yagenda na pickinga nomination forms wali eri ekyaddondo era mulyanyi erya waggulu nnyo era ng'alaga nti agenda kubanga ate akiikirira bannayuganda mu kisanja ekijja ekya 2026 bw'otunuuliranga embeera bwe yali ekyaddondo n'olunaku olwo n'ebivulu ebyayisibwa mu kibuga Kampala njagala otukolere analysis ya function eyo yonna nga bwe yatambula function sagigoberera live naye najja ndaba wajja olaba nga bwe bitambudde obuntuntu pieces of information nga bwe byali of course General Museveni fe abamupinga tukyabuze approach gye tusobola okukozesa esobola okumutwala okumunafuya approach ya kalulu temutwala era ye awo atwagala nti bannayuganda bakyangumiikiriza bwe mbatwala mu kalulu tebanaba kulabuka nti akalulu tekajja kubaako kikakola kati awo ye asigala ali happy okay? Kubanga akimanya nti temunaba kuva mu tulo mukyali bebafu bebafu bali bennyini abafuluta n'okufuluta nga muyiika naki
n'amalusu. So osuubira bannayuganda kukola ki kugaana kalulu kubanga mmwe abakulembeze mubalaga nti okwetaba mu kalulu itize tutugenda mu protest vote nga enjogera bwegamba. Nanti kakati bannayuganda bani aba bakola be baba bakulembera because enkyukakyuka ekolebwa etandika idea nerete enkyukakyuka etandika n'abatono netundibwa mu ggwanga lyonna. Kati abatono abo be bakulembeze. Kati bw'otunuulira abakulembeze betuli nabo mu kuludda oluvuganya fe abaagala okujja mu gavumenti. Kati ate abantu bategeera nnyo okusinga abakulembeze. Tovodde asivodde njogera facts kubanga omugaso gw'omukulembeze kwe kubeera ng'oli mu maaso kyova olaba bakiyita leadership. Omukulembeze omuntu abeera mu maaso. You lead from the front. Omuntu atunula ewala. Naye kakati abakulembeze ate fe tutunula mu reverse ne tuddira ebintu ebyalemedda ne tubikomyawo nga strategy ekitasoboka. So gino Museveni buli lwatulaba nga tetunalabuka nga mwetegekera akalulu kategese nga twetegekera akalulu kateeseteese is the happiest man ku planet. Ne bw'otunuulira abantu ababadde mu Kampala ne Kyaddondo okutwaliza awamu omukya tugamba statement egamba mbu NRM talina buwagizi mu kibuga Kampala. No, ebintu gino Museveni teyeetaaga kumatiza muntu yenna nti oba alina obuwagizi oba tabulina. Factors ezikola obuwanguzi bw'endala. Factors ki? Si za kubeera na buwagizi mu Kampala. Si za kubeera na bantu. Factors z'endala nnyo kubanga ye gavumenti. Okay? Kati akakiiko k'ebyokulonda it is just one section of the government emukolera byayagala. Okay? Nga wanagamba nti kuba kati ye eggwanga litambuliza ku fingertips njagala ki mu judiciary. Owinye dolo. Minataka hii eyo judgment nga agifuna njagala ki mu magye. Muwozi rakisha hapa uyonga naye atuuka afunga nga bamuwa instruction njagala ki mu parliament. Anita Among, my daughter, where are you? Avuga emotoka nomala ogisala mu maaso nga afunye esimu y'omukulembeze bakutta busi okiwulidde n'agamba ku legislation side njagala ki njagala ki mu poliisi. Just one phone call away decision jagala abantu. Do you think tusobola ofuna omukulembeze w'eggwanga atasobola ku influencinga decisions ezikolebwa mu bitongole ebirala ebya government? Amawanga mangi mu America Donald Trump yakola executive order. Okay? Nagamba abagwira bakole ki? Bafulume. Kooti enkulu netuula negamba ebyo bimenya amateeka ssebo tebijja kukola. Mukulu tebijja kukola. Factors ki eziyinza okubeera wanene Uganda? Nendako kankunnyonnyole otegeere nti amawanga gye gali. Juzi wano wabaddeyo okwekalakaasa California. Yeah, true. Okay? Era ku nsonga yaki immigration law. Yes. Omuduumizi w'amagye ga America n'ayolekereza ebigambo ebisongovu eri president. Commander in chief. Nabuga sebo togenda tuzanyisa byabufuzi. For us we are military. We are not politician. Tetuli wano ku implementinga unlawful orders. Ebyo tebigenda kukola. Ame commander weri na muwozi weri. Okitegedde? Naweereza okubaka eri president. Kati amawanga gye gali Kenya wano. Ame commander we Kenya ate president amuyinaako obuyinza bwankomeredde. IGP we Kenya presidency ya mulonda. Amawanga gye gali naye era tutukkirize systems zaago zaawukana n'ezaffe wano Uganda. Anti kakati bali bannansi katugereze Kenya katugereze Kenya. Mu America wala abantu bajja kugamba democracy wa myaka 3. Kakati wano betwatandika nabo East African community betukola ki betwegeraageranyako. Yes. Kakati Kenya owa police atunulira abekalakasi awo nga talina kyakola. They have their right okusinzira constitution.
kati ekyo kyenyini ekya happening Kati Kenya lwaki tekisobola ku happening anti one tetulina bakulembeze balina command and control tebalina buyinza command and control to command and to control the command no government nti tosobola kola decision nga wetongodde ogamba omukulu ajayinza gamba no kyenkugamba command and control gitegeere nti ogenda ku commanding abantu obagambe nti enkya tuganye fena tuli kukubo ogamba abakulembeze abali ku ludda oluvuganya okay. Fena tuli kukubo ne bajja ne bakuwuliriza kati ate n'obagamba nti katuwulirize betwekalakasaako bye bagamba soke tuwumuzeemu okwekalakaza tulabe response yaabwe that is control controlling the crowd controlling the command kakati tetubalina wano but bana Kenya eddembere baliko olwaleero n'okwekalakasa ne bakunuukiriza ne State House abantu 1,500 be bakola sacrifice eyo mu 2007 okubanga benjoyinga the democracy that abantu 1,500 baafa okitegedde mu kufa okwo kwavaamu okukola constitution disempowering sitting president empowering regional government empowering abataka kati zili instruments of power zibera misused by the sitting government nezibanga zayibwamu amazi amatonotono Ruto naye ayina rights zataina powers ayina powers zataina era abakulembeze banne bamwewuunya okubanga abantu bamwekalakazaako bwe batyo bo tebamanyi nti eri birala yes lunako mu kuweere Kenya nabuuza omuvuka wa taxi yali anvuga ne mugamba nakiwuliddeko nti mwami Ruto agezaako kutiginya constitution ayagala ajjemu ebisanja muna kinagwa kiti ekyo nagamba asiwezi kuongoza paka kufa obitegedde ebyo bidiremu abalabi bange tasobola ni bwaba afa atya nti tasobola kufuga paka lwalikola ki lwalifa ebyo biri eyo wamwe Uganda era nangamba nti byagenda ne Moi yabatwala ndoze emyaka 22 27 ebyo byagenda ne Moi tebisobola kudda every after 10 years futuba tulina ofuna president omulala okay wekyandibadde ne wane Uganda singa tebajja mu term limits ne bali balina term limits naye olw'okuba kati nga Ruto n'obulaba aggressiveness ye ayina ekigendererwa ekikyusa constitution ye Kenya naye atya population tesobola mukkiriza nenga leadership ya Ruto ebadde tried emirundi mingi ne violence w'abantu anti population eri empowered yeri sacrifice y'abantu 1,500 abatemagana amajambi naye bwe ndifalinga ku statement yo gyokoze nti abakulembeze betulina mu opposition tebalina command and control nze ndowooza nti tebalina will just a commanding and a controlling a population because we seek kugeza ku mukulembeze w'ekibiina kya NUP asobola commanding abantu ne batwala command ye ate bali luddawo abalina bamukkiririzaamu what is lacking is the will kati kankubuulire abana Kenya ebintu bye beekalakaasaako olwaleero bitono nnyo kufe bye tulina wano bitono nnyo ensonga ezibatwala wali eri abapoliisi bagenda ne bakwata omuvubuka ne bamutulugunya n'afiira mu custody ne batransferinga bode ye ne bagitwala mu ddwaliro bagezaako okusanitizinga kyekyo gwe muliro gwolaba naye omanyi wano tufiiriddwa ne Segirinya n'afa omubaka wa parliament ng'ekirwadde ekimusse kivudde mu komera mukiwulidde tufiiriddwa baleesa abasibe ng'olaba bali tortured ng'omulabira ddala ali tortured ku mbeera ezimu abantu ne bazinga emikono okay kakati kirimu emirundi ebiri ekisooka abantu abali mu Central Region awatambulira ebyobufuzi wano mu Uganda
bali comfortable basing on their social setup. Nti osanga omusajja ng'alanya ensubuga mafias alanya atambula ng'omuganda amanyi jjajjaawe bwe gye yafiira gye yava kibiki ebijja byonna mituba 8 waali mituba 6 mituba 3 paka ku mukulu w'ekika ali comfortable ku kyokulya ali sure nti weekiri okay era atya n'okuswala ku buko banamula batya ku street abako atya n'okuswala ku buko okitegedde kakati omuntu amanyi gye bamuziika amanyi aliko nkoshiwa ku kyokulya omuntu aswala ku buko tasobola kujjako gavumenti atasobola kubanga ebintu by'okujjako gavumenti biba byakusika muguwa ebintu by'okujjako gavumenti but not everyone ali waneno mu Buganda nti ali comfortable because bw'otunuulira economy y'Abannayuganda abasinga sigamba nti balina nnyo ssente nti bali comfortable abasinga ku ffe tukola hand to mouth z'okoze z'olya kituufu naye kankubuulire 2016 omanyi ebintu bino mubibuusa amaaso 2016 Dr. Besigye baamukwata ne bamubeeza ewaka kulwawo okutwala ne bamugjayo ne bamutwala Enaggalama ne bamugjayo ne bamutwala mu kkooti ne bamutwala mu kkooti ne bagamba katumutwale mu kkomera eryewala ne bamukyataringa up to Moroto Karamoja yamalayo ennaku ezi ne bamukomyawo eruzira omanyi lwaki bamugjayo community ye Moroto ye mobilizinga ng'ekkomera ligenda kumenyebwa omusajja waabwe akole ki afulume ne bamuflyinga back ne bamusubula eruzira fayiro neekomaawo eruzira kiri mu kitundu ki mu central so nkugamba nti abantu bawano tebali aggressive so omusajja wo gwogambye nti abantu bamuwulira talina busobozi bwe bakomandinga kuba nze nali mbaddeko naye talina busobozi bakola ki naye kennyini bwe yakubwa kibooko wano empitirivu ennyo abantu basigala mu mayumba ogenda kubanga ate ogenda kubuzaabuza abalabi bange is it lack of capacity or lack of will omuntu ayinza okuba nga alina obusobozi naye nga tayagala tosobola kubeera na busobozi ate ng'olina wiiru omuntu alina capacity capacity it's a combination of factors wiiru tegenda mwawo kyebayita omuntu alina obusobozi ozimbye gurupu y'abantu ekukkiririza abantu abo bw'obagamba ekigambo bw'olabya umbrella tiki nga bakikola so that means singa obeera ne wiiru ebakomandinga okugenda ku makubo okwekalakaasa olwa commodity prices ezigenze waggulu kubanga kiba affectinga everyone buys soap buys sugar bagenda kukkiririzaamu ebintu bino bikutabudde okutegeera naye kambi kutegeeze bulungi kiba kitegeeza omukulu ogwoyogerako tanazimba busobozi bumala kutuusa abantu ku levu gye njogerako so buli bu factors obulala bwonna bubulira muli abakuba nga alina capacity singa twafuna dda enkyukakyuka mubimu ku biremesa omuntu okubeera ne capacity okuzimba capacity emalayo bye biruubirirwa ebitono waliwo achievements z'otuukako noga naye enfaaki okitegedde nga byewaluubirira wabifuna olina by'otuuseeko nogamba naye kiri ekinene nfaaki ndaba risiki y'amaanyi so you are saying most of them they are comfortable nogaako otambulizeewo so should we send opposition yetaaga shift of its geographical wetambulize ebyobufuzi ekyuseemu ejje mu Buganda etwale kale tugambe nga Mulango of course tosobola kukwata government ng'olirango so then you need to work with the people in the central region kati kyetwetaaga kiri kimu is to change the strategy gye twapplyinga okwagala okutuuka kuki ku buwanguzi bwe twagala changing the strategy mulimu ebintu bingi mulimu okukyusa abasambi mulimu okukyusa
eneeyisa yaffe kubanga bw'oba weetegekera okugenda mu eneeteekateeka ey'okugenda mu kalulu yanjawulo era ne komanda gwe weetaaga ng'ogenda mu kalulu wanjawulo neneeteekateeka ey'okuguguba yanjawulo ne bakomandazi be weetaaga ng'ogenda okuguba nabo baki nabo banjawulo nabo banjawulo tugenda kubanga tuwumula mukocha ali ku Mighty Drive eddakiika eri emu eyakayita ku ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku lwaleero tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tugenda kubanga ate tutunuulira kati topic eri ku bakulembeze abakiikirira ate Mulango ne Mwacholi nga bagamba abalaalo bavacatinge ebifo byabwe olw'ensonga nti bali mu kunyigiriza abatuuze. Good morning, tukomawo. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk.